Police Land Department, Commander, Important. Ntirabye wano oti tezinakukiriya Natula. Con io. Isibaba yoyagala bera mu bifaananyi. Iso mulongo tulizo gamu. Sora mulongo ya tulilegeza. Todo mundo. Então, para minha pai. told me that day. The day when the president came here, that was the second day I saw him. How they came. He's from security. He's not a military, but there's no point here. Do not even come near this place.
House never surrender. We shall never surrender. Baden Powell, Baden Powell, Baden Powell is our founder. Our founder, Baden Powell, Baden Powell, Baden Powell is our founder. Ombalala, Kabale, come and join scouting. Ombalala, Lukunjili, come and join scouting. Scouts never surrender. Now, and ntwala omukisa guno okukowoola abasikawutu bonna abali mu Uganda n'ababaagala obusikawutu mu Uganda, tubazzaamu amaanyi nti national camp gyeri era egenda kugenda maaso, era egenda maaso ng'ate tugenda ku kampinga Kaazi ewaffe wennyini ku national camp grounds. Onfunye? Teri abalimba, teri kiki, kyonna ekyaliwo ekifuluma, that is fake news. Now it is officially we have to be having a national camp come 22nd to 28th of August 2025. Together with the anti-corruption unit of State House, under the command of Speak a bit louder. Brigadier General Henry Soke, we had a very fruitful meeting because there was a petition that was given to that office by the Chief Commissioner. So a team of scout leaders met the minister, who directed this small team to come and discuss the issue with the in charge anti-corruption of the State House. It was a fruitful meeting. That's after resolving from there, we decided together as a team. It was a multi-sectoral team that involved various security units, lands office, office of the Attorney General, the mapping office, and with the scouts. So we resolved that we come to Kaazi. We came to Kaazi and moved around the camp and saw the destruction that has been made by those who are occupying Kaazi now. It is deplorable. Our major concern is we have a national camp that is taking place from 22nd to the 28th. And we're expecting the youth from all over Uganda to come and camp here. So our appeal now to various stakeholders, including particularly our ministry, because the military police here is requesting the ministry, our mother ministry, to write a letter authorizing the children to come and camp here. Our concern as leaders, within the framework of safe from harm, we don't want the children to come here and be armed. So together with the team that has been there, we shall ensure that our team first inspects the place and ascertain that the children, when they come to camp here, they are safe. Without that, we shall not allow the children to camp here, and we shall communicate at a due date because there's still some consultation to be carried out. But it was a very fruitful meeting, and we have moved on the camp. It was a fruitful site. We saw the extent of damage that has been done, the trees cut,
number of structures coming up, our structures, destroyed, which really a scout should not do that. So we are wondering the kind of scouts who are doing this one. But all in all, we are very hopeful that this campsite, which has been there for 110 years. Olwaleero tubadde ne meeting. Brigadier General Isoke had invited us. Yabadde yatutumidde mu stakeholders meeting we yayise bonna abakwata ku by'ettaka n'abatumanyi ng'abasikawutu ku ttaka lye tuliko naffe ababadde abalibeerawo. Meeting ebadde nnungi, ebadde successful, ne basalawo nga gurupu yonna tujje tulabe bano abantu abayingira Kaazi kiki ekibaddewo mu budde bwe babeereddewo. Kuba tubadde tuwandiika empapula nga tusaba bajje batutaaseeko kuba ebiriwo ebigenda mu maaso nga ffe ng'abasikawutu tebitusanyusa ate nga si birungi. Omulimu okulima ettaka, okuzimba ku ttaka n'okusala emiti gyonna ekibadde wano. So tuze nabo bakakase ekituufu kibaddewo kyekyo oba si kyekyo. Nabo bakakasiza nti kyekyo, emiti gyonna baagisala, ettaka baalirima, baaligabagabanyamu plots, bali mu kuzimba, ebintu bingi biri wano ebikoleddwa. Lino ttaka tubadde tulikampingirako emyaka mingi, ate era tukyayagala kukampingirako, nakyo babadde baze kukiraba engeri gyekigenda okukwasiganyizibwamu na ministry etulabirira ye Ministry of Education. Beetuukidde n'amaaso gaabwe, balabye ekiriwo, ate eno step etulaga ddala nti bano abantu abaze mu office eno bakyamu. Kuba tosobola kubeera musikawutu n'obeera ku ttaka ly'abasikawutu n'otema emiti gyonna ogiteeka wansi. Ebinyonyi, ebisolo bibadde bibeeramu byonna byagenda. Kitegeeza kati obutonde tetubukuumye ng'abasikawutu, ate kitukakatako abasikawutu okukuuma obutonde. Naye ekyo ako bakagudde. Naye njagala kwebaza ttiimu eno eya Anti-Corruption Unit we tutuuse, nkikakasa nti no ebintu bigenda kutereera. Kiki ekiddako? Ettaka lino waliwo abamafia beeyita babuba Boy Scout, naye abantu bano babeera mu kitongole kya Uganda Scouts Association nga bakola emirimu ne bagikola bubi. Kati kaseera ka COVID baatuula abantu 678 ne bakola resolution zaabwe ebiteesoteeso bya kutunda ettaka nga bakootana constitution yaffe naye gonna amagambo agitwala wamu. Naye abantu bano tubamanyi bulungi kuba babeerayo nga bakola emirimu ne bakola bubi. Uganda Scouts Association netuula mu lukiiko ne bayita National Scouts Council nga delegates bwe bali bwona ne bakola resolution ne bagoba. Kati abantu ne bagobebwa mulundi emyaka ng'enayo mabega. Tebali members ba Uganda Scouts Association, ate twabateekako emisango gimu bakola investigations kyagenda mu maaso ziri ku poliisi, ebirala twagenda ne mu kooti okubawabira emisango gya kutunda ebintu by'abasikawutu. Kati bo bennyini ebeefuula etusuubira kati ne bakozesa amaanyi sigamu ne bakwatagana n'abantu abamu ne bakozesa amaanyi ne bayingira wano munda ne batandika okusalesala ettaka okulitunda. Naye abantu bamanyi bulungi era likodi zaabwe zonna twazitwala ku poliisi, zimu twazitwala mu kooti ne Head of Anti-Corruption Unit ne Ministry zonna zibalina. Kale abantu bengambye bamafias bano tetumanya aba amaanyi bagajawa kuba bakozesa
ne forces zaza kukumye ffe nga abasikawutu ate bazitwala naye tebagamba bali ku report ya minisita yawandiika naye minisita n'agamba omuntu yenna yayingira ebintu bya sikawutu naye nga tali mu sikawutu ate mu mateeka tali mu bukulembeze abweyo teyagamba bamafiya baje batwala ettaka lyaffe kale bagamba bakola implementation ya minisita ne minisita mwenyini yekubira eddono n'agamba ebyo bantu corruption bye bagamba bya bulimba minisita teyagamba bona abantu baje bakwata ettaka ly'abasikawutu batandika okugabaganya nga bagamba nti Uganda Scouts Association Limited bagiggalawo kituufu eyo yaggalibwawo naye ffe aboogera leero abali mu bukulembeze tuli ba Uganda Scouts Association si limited. Kino ekibiina kyakyusibwa okuva mu Boy Scouts Uganda Boy Scouts mu mwaka gwa 1974. Resolution eyayitisibwa nga kansa etudde n'ekyusa erinnya okulifuula Uganda Scouts Association naye si limited. Naye buli office gye bagendamu olw'okuba kuliko akagambo limited omuntu wawulira ekigambo ekyo Uganda Scouts Association bongerako ka limited teri registered. Kituufu buli omu okiwulira ng'ekituufu naye abafere bakozesa akakodyo ako. Amakulu gali nti bwe mubasaba ebiwandiiko ebyo mujja birabanga abo bennyini abazze nga ba Boy Scouts Uganda Boy Scouts era be bamu abali ku Uganda Scouts Association Limited. Naye tuli ba Uganda Scouts Association ekibiina ekimanyiddwa mu nsi yonna okuddukanya obusikawutu mu Uganda. Ettaka balisaanyizaawo kwagala kwekkusa bali abantu 13 okusinziira ku kanso yaabwe yatuula minati ze twafuna oba amanya ge baalistinga bali abantu 13 mu Uganda yonna naye bazze okugjawo ettaka erina okugasa abasikawutu 3 million mu Uganda yonna. Tulina district 15 wabula bayina unit jasi y'abantu 13 abazze okwagala okufuna ebyenfuna okweyagaliza ebyenfuna okutunda ettaka okufuna ssente. Wano tetuliwo mu kulwanira buyinza ng'abalala abasinga obungi